ko jako akawuwo. Ebyentambula bikyali byakaweerege ng'eddya ly'obukulu ku luguudo olugatta Mukono ku Luweero oluvannyuma lw'omugga lwa Jali awayita oluguudo luno okubomoka gye buvuddeko munnamutiko w'enkuba eyafudde emba era amazzi ne goonoona oluguudo lwonna n'abamu ku bayise ne balugulamu obulamu. Ensobulagana wakati wa Mukono ne Luweero efuuse enzibu naye tusaba abantu babeere bagumiikiriza nga gavumenti bweyongera okunoonya. Abantu bonna bali ku bunkente abantu baffe abasinga obungi bafudde tetumanyi tunakola tutya okufuna abantu abo ebidduka byabwe byonna n'ebisinga byonna bifudde. Ne tusalako kugendanga ku Bulemeezi nga tuba tusuubulanga ebintu bitwala enakawa nga tetukyasobola kuyitawo kugenda abantu baffe eri gye tubali tujja ettongo tukyasobola kugenda naye tunyoleddwa nnyo wamu. Tusaba gavumenti chairman LC5 Ssenyonga ne MP abantu abajolwa lwabi nnyo n'ebitoko bitambula tekyalaba luguudo mwebale nnyo mwebali ddala. Gavumenti tusaba gavumenti gye tuyambe abantu ababulijjo tetukyasobola. Oluvannyuma lw'amazzi gano okwanjala mu kitundu kyonna ebintu by'abantu ebiwerako bize byononebwa omuli ebirime amaka wamu n'ebintu ebirala nga ssentebe w'ekyalo Ssewanyana Bernard bw'agamba. naye nga lutuyamba mu ntambula abantu balina ebyabwe nga byonna bisomoka lwa Jali ne Ssezibwa naye mbadde nsaba yinginiya Kafeero Ssekitoleko atuyambe ku luguudo luno ne Ssenyonga. Tuli bubi emmere yaffe egenze yonna ebintu byonna bifudde emmere yonna kati tuli kwenjala egenda tutta taata. Tusaba gavumenti ejje tuyambe tuli tukaaba nnyo. Kati buli nkuba lwetonya mu kitundu kino Kajjampuni ayongera kubalagala mu bbwa anti n'ettaka lye bayiwamu okukola ekkubo amazzi galitwala nga kati nno balajanidde abakulembeze okuvaayo okubataasa. Oluguudo lw'amatumbo olusomoka okuva Ejjindi okudda Bwegiire lwonna amazzi gajjudde. Saba gavumenti tusaba otuyambe Muzeeyi Museveni tutusaba taata ojja tuyambe. Tusaba minisita akola ku ebigwa tebiraze ayimukiremu mangu ddala alabike nga ataasa abantu abo abakoseddwa.